abakungu okuva mu ggwanga lya China nga bakulembeddwamu ssentebe w'akakiiko akavunaanyizibwa ku by'ensimbi n'enkulaakulana Zhong Shan basisinkanye omumyuka w'omukubiriza w'olukiiko olukulu olw'eggwanga Uganda Thomas Tayebwa olwaleero. Ensisinkano eno egendereddwamu okubaganya ebirowoozo ku nkolagana y'amawanga gano abiri naddala mu byenfuna awamu n'okuteesa ebintu ebiyinza okuteekebwako essira. Mu kwogera kw'omumyuka wa sipiika, Tayebwa asiimye obuyambi obuweereddwa Uganda okuva mu ggwanga lya China naddala mu kaseera ekirwadde ki COVID-19 wekyegiriisiza. This support, Your Excellency, will go a long way in improving the livelihoods of the people in Africa. Ono era akkaatiriza nga bwe walina okubeerawo okweyongera mu byamaguzi ebiggyibwa mu ggwanga Uganda okutwalibwa e China nga we twogerera bino biri mu bukadde bwa $9 3.3 so nga bo batuwa ebiri mu kawumbi ka $1.817. Protocol inspection, quarantine and sanitary requirements, all wild aquatic products to be exported from the Republic of Uganda to the People's Republic of China between the Ministry of Agriculture, Animal Industry and Fisheries of the Republic of Uganda and the General Administration of Customs, the People's Republic of China. Yakulembeddemu abakungu bano okubadde n'ababaka ba palamenti ye China Zhong Shan ategeezezza nti bo beeteefuteefu okukolaganira awamu n'amawanga ga Afrika. The suggestions put forward by Mr. Thomas Tayebwa on the practical cooperation between China and Uganda, the delegation will go back with those suggestions and to promote the practice of all the suggestions you have just put forward. Kino gaanyiza kino baakukikola nga basinziira ku bintu ebyakkaanyizibwako mu nsisinkano ya China Africa Summit. China and Uganda legislatures should increase to promote the docking of two countries' development strategies. Wano ne Minisita omubeezi ow'ebyensimbi Henry Musaasizi asiimye enkulaakulana eri mu ggwanga erya China esobozesezza okudduukirira amawanga nga Uganda mu bintu eby'enjawulo. Since 1986 been on the growth trajectory, and I want to thank China for the cooperation. The relationship has, as you said, your growth rate has an impact on Africa's economic growth rate, and I want to thank you for the contribution you have made to make Uganda's economy grow stably. Enkolagana y'eggwanga lya Uganda ne China buli lukya yeeyongera era ekitebe kya China wano mu Uganda kyalaga nti omwaka gwa 2023 bwe gwawerako ensimbi obukadde bwa $5.5 n'emitwalo 7 ze zaali ziteereddwa mu Uganda okuyita mu bintu eby'enjawulo ebikolebwa.